Omanyi munna Uganda nakugamba timweno revolution just ebeera ki ebeera time kabeera kadde budde kokka kamala okujustifying ani ayimiridde ku mazima ani mufere. Njagala otunule ku bantu abadefendinga abantu abo mbu bagende balegitimizinge. Nakugambye the whole process was sham and it was illegitimate, so we have to reject the whole process. Kuwano kuliko bukansala obwaita kuliko bukansala obwafuna obulimu kubanga bwali jobless nkiddamu kuno kuliko kakansala ne bukansala bunne bwako obwali jobless kati bwafunya akalimu bu defendinga ne ba politician abalala abali kuno abapanding omusimbi kuno bakugambye buli ya sponsoringa team state team salimu sale kati ndowoozo mazo okukitegeera bano nakugamba gwe just babu with time bibabeera bakoze bo bennyini baagala bakisiiga omuntu omulala kubanga bakimanyi ki ndi ekintu kye bakola kikyamu era kibi nnyo omuntu yenna alina kati okukitwala abeera akoze ki bamusiiga ekitomi naye nze nabagamba nze nina proof nina bullet proof y'ebyo ebintu ebyo okiga nze nina bigambo proof tebinkolako just njiwa buli time kubanga I trust the process era nakugamba muna Uganda trust the process. Bine ebigambo bya Honorable Lutamaguzi Semakula how the state operates n'ensonga lwaki teyagenze mu kooti njagala okawo obudde owulirize enkwezenge kuno eziri kuno buli gola ba defendinga nkiddamu buli gola ba defendinga tiimu biliyoni 5 ezafulumye buli gola ba defendinga tiimu salimu sale because this is how the state operates. Uliriza Honorable Lutamaguzi zijje tweyongereyo mwe mugenda ku lulimbadde nkuba mpumbirira kati kemba tegedde nti mwino omugate mukamwa ngenda gubasikamu bo buli bukansala nali nakitegeera dda nti buli jobless mu famile zaabo teri muntu yali afunye miliyoni 3 kati ke kasoose kalabira ddala shama agulemesa omugati kati mbadde simanyi nti ne buno obujja bumbuukira nabwo buli ku payroll kati ngenda baliisa bubi ssente nkiddamu bampita Dr. Shama Wanumani Ame the only politician is nightmare. Just watch this. Kuna meeting necessary. Kati ezo emboozi zammwe setwagala kuzoogerako kubanga oyo aleeta ebibozibozi wabijjawa gwe mbuuza gwambuuza wabijjawa Birabeyo watu obirabawa kubanga nawe nkubuuza some of you base on allegations notambuza allegations otalinako substantiality nze bwembanga nalina meeting lwaki gwe toteekawo kifaananyi oba video nojayo video kubanga you cannot meet such people nga toli waliwo video oba tewaliwo kifaananyi so nze wabeerawo emboozibozi ezo nzimanyi state yesponsoringa they sponsor them bwe bamala okubba obuwanguzi bwo they try to create ebibozibozi ebyo okulegitimizinga obufere bwabwe oba obubbi nze obwondaba nga sigenze mu kooti ffe tuba n'ebintu bingi bye tutunuulya gwerowooza NUP president yagenda mu kooti tebamubba president w'NUP tebamubba kati oyagala gamba nti leero yatudde nabo ku mmeeza kakati ebyo bye tubagamba nti waliwo embeera gy'otuula n'osoma nti omubbi eyabba akalulu kange they are in charge of courts of Uganda be bali ni charge era be bajja okuleeta bajja kuleetera omulamuzi ng'ono gwenda basibe bamuyita mulamuzi Kinobe ow'NRM bakuleetera ow'e Masaka bajje bakugambe nti no yes tulabawo wano faults naye tusazeewo omusango gukusinze kati njagala muddeyo mukebere kooti rulings zonna okuva ku kalulu ka 2016 kubakuko nali ntegeera bulungi era nakagoberera njagala muddeyo mutunulye kooti ruling ezo in fact 2011 yes 2011 tuba tuzeemu archives tujja kafuna njagala muddeyo mukebere ruling okuva mu ka 2011 kino kye nakugambye gwe bayita facade democracy senga vuddemu ngaddemu bano bagenda okukola ekintu ng'akimanyi nakugamba nti mu NUP mulimu abakozi ba state nkiddamu era kino without fear of contradiction mu NUP mulimu abakozi ba state nga beefuula nti bakyali ba president naye nga bakolera state time it is just going to be time. Honorable Lutamaguzi akugambye mulowooza president yali musiru obutatwalayo gundi musango ogwo kubanga ki bakubba obuwanguzi bwo ne bakuyetinga wagaboozi then we bamala n'ogenda mu kooti ne bakuterawo omulamuzi nga ne kooti zaabwe buli wamu gy'ogenda Simon Byabakama eyakubbye akalulu waabwe eyalangiridde ebyekisiru wamala n'ogenda mu kooti chief justice waabwe okitegeera waabwe gwosangayo mu kooti kakati bakulu kapya kyako kimwagala okutuleetera owe tuli nakugambye time is going to expose time nze nakugamba omuntu yenna nga ali revolution
tasobola kwawukana ku bigambo bya mukama we, tasobola. The only revolution kati gwe nakalaba Honorable Lutamaguzi mundeetere bu video bw'abalala abagambye tebagenda genda mu kkooti. Bano abaagala okugenda mu kkooti waliwo komandi empya eyafulumye, waliwo komandi eyazze ng'ebagamba nti mugende mu kkooti. Video eyo mpanvu njirina ngenda gizanya mu episode yokka mwengendo gikuzanyira otegeere enkwezenge zino ezaagala okutukolamu omulimu munna Uganda. Omuntu yenna alina gw'olaba ng'agenze mu kkooti ali ku mission ya Salimu Sale, ali ku mission ya state, ni wabeera mu National Unity Platform kubanga nakugamba legitimacy nga Honorable Lutamaguzi waajogedde opposition yegigaba. Bajigabira mu kkooti, bajigabira mu kulayira, si mu parliament mwokka kubanga they want to legitimize the whole process. Nti yabadde entuufu. Kati ndowooza mutegedde mpola tujja kutegeera. Nakugambye every politician is nightmare. Yenze ku luno temugenda kutuuza mu fasadi democracy kubanga tubalaba emirandira gyammwe tugiraba gye mutandise okusimba mwagala kututwala eri ku legitimizinga. Namba 2, His Excellency cha mukalwa kenyinini kebogerako katagenze mu kkooti bamutaddeko emisango. Okigira bamutaddeko emisango mu buli district gye yagenda, bamutaddeko emisango mu buli district era fayiro bali mu kuzikola. Okigira ekintu ekyo wawe tugenda laba kano bana basajja batya His Excellency Kyagulanyi nga wowulira bamukwate bamuteeke mu kkomera bagende eno beefuule nti mu parliament bali mu kuyisa biteeso ebya transition. Mubagenda okuleetera ekiteeso ekigamba tubanga oli ex-convict nga bali bakusibyeko ne babeera bakusibye wiiki emu bwe bati ku musango gwa inciting violence tokkirizibwa kwesimbawo wantu bonna. Mujjukira ekintu ekyo tikyali kyogeddwako nga tuli mu kalulu. Kati kitegeeza National Unity Platform batesobola kweta His Excellency Kyagulanyi ebeereta president omupya time, ebeera time tugenda kumanya ani ayagala okwambala engatte ezo bakulu. Omuntu yenna agenda mu kkooti is part of the script. Nkiddamu omuntu yenna agenda mu kkooti is part of the script. Munna Uganda, open your eyes. I thank God nabagamba zino revolution teziswaza. Ababeera bayimiridde ku mazima tezibaswaza ate certain time ti wavayo omuntu ogu emandwa bwanika n'emulinnya najja n'akubawo amazima. Oyo Lutamaguzi mwana wa Lugave muzzukulu wa Senkola. Ate ffe ab'Olugave tulina historical background ey'obudiribadda. Kakati ngenda kukubira buno bu revolution dwafu bonna bwe bawadde ssente kuno mugenda kuzirya bubi. Nkiddamu ngenda kubawujja olaba kakansala kamu kazunga kweno live ne kagenda kweno live ne kagenda kweno live ne tulaba n'abaana ba media abasinga ababadde kuno. Ngenda kubatandikako profiling omu ku omu wano ku media tulabe embeera gye yabeerangamu mu campaign yabeera etya yalinganga etya. Kati nga mwogeza maanyi attachment wali kweri wingi eri yali etya. Okay, tubagamba ekyo ekyokuwamba mission aborted. Nkiddamu okuwamba His Excellency Kyagulanyi mission aborted. Nabagamba fasadi bwati wakola. Olaba kasajja kakugamba nti ko kaliroyo ku politician, ko kaliroyo ku timu bagende balayire nowebuuza ddala mu parliament tugenda kufuna yoki. Kiki kye twali tufunyeyo emyaka gyonna 25 opposition gye baddewo. Koti script yemu script nga tekyuka mukyusemu ku script tulabe kinakola kitya. Otherwise president Reda abawadde toni gye tugenda okutambulirako akyusiza script. Honorable Lutamaguzi yeesowoddeyo n'agamba nyimiridde ne president waffe ensonga zakuwadde zeezo. Buli omu ayagala okugenda okulegitimizinga bayina mission yaabwe gye baateesezza. Ojja mu kkooti tugenda kuddiza akafooko okulaga nti kkooti system ekola olwo balegitimizinga kkooti zino nti zisobola okugaba justice eri gye twagenze bidireyinge ku international scene. Ekyo kimugambye eyagudde omuntu yenna eyagudde akafooke bamugambye onajja mu kkooti tugenda kakuwa. Buli gwola bayagala okugenda mu kkooti nga yasinza okupikamu omuliro ali kushiwa ddiru nti wagendayo akafooke balina okukamuwa. Mark my words kubanga bagambye bagenda nakuka bino byenjogera. I am not going to stop them but I'm going to expose them. Bwe bagenda mu kkooti abasinga okupika bagenda baddiza obufu bwabwe kubanga ye script bagenda bubawa then bagende mu kkooti wali kyekiddako. Omuntu yenna alina gwolaba nga alemeza mu kulayira bagala kulonda leader of opposition. Mark my words ekyo kye kigenda okuslowinga revolution eno. Mark my words buli gwolaba ayagala okugenda mbu alayira ku bagenda okulonda leader of opposition ne mu shadow cabinet revolution zino baziwambanga. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert musajja wattu ye bamaze omukolera fayiro ye. Nkiddamu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bamukoledde fayiro
weeri we bamukwatirako agenda mukomera buli district gye yagenda bamukoledde fayiro muli wano musinika binnyo mugenda kungwako